wa taata mwana wa dadi wandibanga obadde tokimanyi naye ge mazima ge weetaaga okunnyonnyoka. Obadde omanyi mmotoka ki eya kampuni ya Toyota ekyasinze okujjumbirwa mu ggwanga erya Uganda ate nga buli mwaka tegwa katale kati gwabadde asagasagana nkusaba kkalira mu mmotoka ezisinze okutunda mu ggwanga erya Uganda nga za Toyota. Bannayuganda emmotoka gye basinze okuwoomerwa ne baagala ye Toyota Pulimo. Toyota Pulimo ewamu bagiyita Toyota Allion emaze emyaka 20 ng'efulumizibwa. Yatandika okufuluma mu mwaka gwa 2001 bazze bakyusa bukyusa ndabika yaayo na ssente era ky'oba omanya yemu ku mmotoka za Toyota ezisinga ebbeeyi mu nsi yonna. Pulimo bangi beebuuza nti erinnya Pulimo litegeeza ki? Balijja mu kigambo premium. Ekyo obadde okimanyi? Erinnya ly'emmotoka eno Pulimo balijja mu kigambo premium. Abasajja tebatudde. Generation eyasooka era nga ze zisinga okuvugwa wano basookera ddala kugifulumya ku Christmas eya 2021 ne bagikomya mu 2007. Wabula omwaka 2004 bagikyusamu amataala gaayo okuva ku Pulimo Kajambiya ne balongoosaamu. Awo twazaako second generation mu 2007 ng'ekyusiddwa byonna era eyasookera ddala second generation yafulumanga nnya omwezi ogw'omukaaga omwaka 2007. Eno bagyongeramu bingi omwali n'okukola eza 4-wheel drive ne batakomaawo bayongera okukwata mu ingini yaayo ne bagikendeza amafuta ag'enywa okubanga buli liita egitambuza kilomita 20 ekitegeeza nti okuva e Kampala okutuuka e Masaka emmotoka za Pulimo ezifuluma ku lwaleero wadde nga Uganda nnyingi tezinnatuuka tuvuga myaka mikadde naye emyaka emipya okuva e Kampala okutuuka e Masaka enywa liita z'amafuta 6. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti nga olina emmotoka eno eya Toyota Pulimo new model okuva e Kampala okutuuka e Masaka n'okomawo e Kampala enywa liita 12. Buli liita bw'ogibalira ku siringisi 12,000 gy'emitwalo 5 egikutwala e Masaka ne gikuzza. Muganda wange tanka yaayo yali tankaaga era singa eba ejjudde ekutambuza kilomita ezisoba mu 1,100 nga tegannaggwamu. Ojja kwebuuza emmotoka ya Toyota Pulimo singa mba njagala omwaka 2020 ya ssente mmeka? Ziri mu biti 3. Waliwo eya sisiri 15 ya dola emitwalo 20,205, eya sisiri 18 ya dola emitwalo 20,305, waliwo eya sisiri 12 ya dola emitwalo 27,500 mu za Uganda. Emmotoka eno nga mpya nga gwagitandikiddeko modo 20 ziri wakati w'obukadde 83 n'obukadde 98 wabula nga tekuli misoso. Naye mwana wa taata kye weetaaga okumanya amawulire ag'ennaku gali nti wadde ng'emmotoka zino muzaagadde okuzaama Toyota Pulimo zikoma mwaka guno gwennyini 2021 okuba nga zifulumizibwa mu 2022 tewagenda fuluma mpya. Ekyo kitegedde.